yo katika kubulire kabata na mudwaliro tebakuwa ripoti ya musawo mbadikuwa eriwa simanyi oba yagirabe kati alina kujja tugambe gwe Calvin Mazzi kyagizire kiri nekiraba bambi kisajja kyattu okulya ku kimalamu Calvin Kayanja tosobola kugula byakulya kati oba bambi bakisuubiza mmeka nebyekirimu tekibimanyi Minister Internal Affairs General Tafire yayogera ki Minister atwala polisi wama yagamba ki tujukizeemu goyina bwino kubanga omwana bambi ne Bujingo yennyini takyagala goloza lwaki Bujingo yakoze video ku Calvin Kayanja omanyi lwaki yakoze video abantu bakagendewa Pastor Bujingo bangi lwaki yakikozeko video ki Calvin Kayanja nange saategedde lwaki yakoze yeewuunyiza ekisiru kino era Calvin Kayanja oliddebe kyaze kiri enkoko waliwo eyakikubidde ndoza Godfather yakigaye wano bafumbye kyagala okulya bane woba onatta Calvin Kayanja teeka ebyokulya teeka obutwa mu mmere bajja kiwa obutwa ekyo afuse taata Saamu aze mu kifo kya taata Saamu kugambye bakikubidde essimu nti eyidde nekidduka emisinde enamayumba nekikola ne video Pastor asonyiwa kati badde bakimye emmere kocho Pastor asonyiwa mpute ku supu ne bakiwa nekiwuuta obutwa bane kisajja gwe Calvin Kayanja oli kisiru tekirimirira ku nsonga kyo kikyukakyuka kyagala essente kiringa mayembe kyolaba ekyo kimazi koza kyabadde kisutute wano yafuma Kayanja yindako wano yafuma Pastor Bujingo sekyamuvuma oyinza ovuma mukyala w'omuntu n'akusonyiwa ku mutima ng'otegeera eri muntu bw'ovumira mukazi n'akusonyiwa Calvin Kayanja olowooza tatanga ayinza okunkyawa ayagala eyo embwa akyawa omwana wali omulabyeko leero mbadde na taata today I was with my dad era nkubuulire ogenda kulaba ebifaananyi nga bifuluma ew'omugagga omu muganda waffe obugambo lwenda kibubo gwe teekawo babiri kati kize bambi kyerimba gwe Calvin Kayanja tekiba na information kyasama kyo kibuukira bubuukizi wano omuntu asinga information wano ye laptop yani omwana laptop yani oyo abana sibagala ba laptop mpoziko naawe kabaata nekino kibu kyalidde enkoko kyaddye n'ebintu era Bujingo kwe kikolako ekyana kyabadde kibbye foko z'omusajja kati foko za Pastor Bujingo bazifuwako golodi kyagenze nekikwata bubaku bonna nekitikka mu motoka yeba ne Calvin Kamanya Calvin mamani bambi Pastor ama abadde agala kigoba osege kyazenga Pastor nakire ngerereri mukazi wa Pastor n'amugamba ekyo kisiru kikimye ekiwano wana Pastor womanyi nga muntu mukulu obutaswala kati ne walawe yamukubidde essimu okuva ebweru namugamba Pastor oyo omwana mubi nnyo ka Calvin Kayanja bamanyi ayagala nnyo sente anwerera ku nsonga kati bwe kyazze bona bafulufiga tebakiwadde mudde
kyereta munda kwa ye Godfather bamwaniriza Godfather takyuka omumanyi alemerako kati kyawulidde akawoowo k'enkoko kweka ebijiiko maama ozala kipasa bugingo yakikozeko video busuga bawero tebabulaba bukyanga batali takulambula pasta walabyeko wakolako video it means yabadde takyagala tosobola goba muntu lwaki pasta bugingo yakoze Kayanja nekijja olwo kimaze okukuta kyapamye n'okupama nekitafulasinga mu nyumba y'omusajja nekyekwasa mu ngalo fasita nsaba osonyiwe ekintu kyawala gikino tekina mukwana ekyo kimazi kyo buli omu kyagala ssente omanyi lwaki kibikola bambi kite kubanga kampuni yaki etwala abantu ebweru ya Muritria yagifuga kati kyo kikozi naye omunene yabawa operating license ali eno mu gavumenti kibeera kino okwogera ebyekisiru kabaata wamagoyinza okulya emmere watu nojja mu kamera nogati walidde supu oyinza okulya emmere watu nojja mu kamera nogati walidde enko nga n'abakalamu ogera ati nalidde enkoko kyaswadde nnyo kisajja omanyi okyamugambye pasta mpayo akakadde nze nyene nkolere ku social media Kaluvini Mazzi toyina amanyi ku social media wekiko mauchibuze kifere kisajja mulete asoko ndeko mali kwanze kati I can't have sagala kifananyi kyange kigende mu Kaluvini Kayanja kijja kunzita branding tanatuka ku level yange kati zoina kupita nakasuku Franka atambi ye level yange ekifananyi mwe kijja zendi TV nyenda kwanika ati encha kogera kusogaza gwanga social media osege naye ile ekifananyi ntunga mulina yi wakira ati yategera ati tufumbye Kaluvini ero bedali wanakiyaga kabata gwe fumbe mmere olabo batekijje nze walera bekonga nyeze ewaabwe wandeleke wa Kaluvini Kayanja waliona byeko naye kyategeera ku birthday tuyina enkoko yajja wabwe nga maze kyategeera kyagala nnyo okuwuta supu kyagala okuwuta supu nekiwuta bambi kisajja kyattu ekiwuta supu abalusi begagenda eno kati kyawuse supu bugingo kati bambi oba bugingo oba kale sika kyageti yakiwadde ku ssente kwanze manye abantu bafunye ku ssente awo okudefendinga omusumba bajeti weeri kabaata agaba essente empitirivu nga sinafuna nze tatange yabadde abiŋŋamba kabajeti ki naye kakati babi mu kifo ky'okusaba essente kyasabye enkoko kyawuuse kasupu Kaluvini ekisajja kijja kukwata ne muwala waakyo Kaluvini Kayanja ojja kwebaka ku nnyoko oyagala nnyo okulya
nafumba ekoko ku birthday nali ndi awo nga kisse kyobayo kyangamba Junior birthday jjukira najogera ku internet birthday nekigaba Julia eyo jasibayo kaso mputeko baba nekigaba ikoko ejja kubaawo nekijja kyali kyakatuuka nekikuba omukka nekiga njagala kasupu Julia aleta kisajja tekyagala sente kyagala kulya nkulayirya newe kuba kuwemula balongo yita Calvin Matako kijja kujja so yali akatuka mudiro bwati nakubomuka kyafu ne wabujingo kyafuyiddeyo pastor jovula yabadde munyivu kyakubya omukka bonna babadde bekwata ku nnyindo ati mna olubuto lwafa tokirabanga tokyati kiddugavu ate kyeruyeru kya bbulu kiringa embisi Calvin Kayanja alinga embisi si wa bulaka si wa bbulu wa bbululu wa kakobe kyakubya omukka mu ddiro bane pastor bujingo munyivu kyaze kiwunya ebigere kati kyajjidde mu canvas nze bagampadde ba Godfather naye nasese obakyakati mukwambala canvas naye kiwunya ebigere kati kizze mu ddiro ly'omusajja bane pastor bujingo munyiivu kyoya yakoze video n'akikolako n'agamba bankubidde amasimu ne baŋŋamba ekisajja kino kibbi ati pastor bujingo bagezi obala ebijingo tebiwu gwe sooka weebuuze bukyanga incident eno etandika walola osobola okyaliwo omuntu nakolako ka vidiyo nange sinzi nange nakyewunyize era nsibye nkyewuunya kyazze kiwunya ebigere munnange nga kituula ennyumba yonna ng'ewunya kati bambi mukyala makula mukyala wa pastor bujingo yasose kulowooza oba waliwo nnya ampye naleta air fresheners bafuyidde mu nyumba manye nyumba nene basiimudde nekituula kyabadde kyakatuula pastor bujingo n'akigamba wali onvumira kissebo okitegeera ozze amazi nekiwunyako ekibizza ekyo Calvin Kayanja goliki okola waggwe kanete Calvin Tamale ati nze ebyange biwedde naye nga sooka olindeko malirize kabaata aba Calvin Kayanja baana batosigula edi yange nze wenjogera eggwanga liwulira sirireveyo naawe mba muwa publicity naye nze kubuulidde ekyabaddeyo manyize bana information kwa taata wange yabaddeyo era eyabinyumiza nanga ne baba kiri kikwano kyo kyagala okulya mukyali emimonde bwe kibakubira omuka nifuna eddagala ly'ebigere owunya ebigere mu bantu okwagala okulya kukususe ewali abafu yeye Calvin buli ewali abafu tekisu wapate kuwuta supu ati kyamanyira okomba obusolo bw'abakazi so naye nga bonna bannange twazzeewo ne taata wange era tugenda kukola pulogulaamu ffenna enkya akabadde kawedde bambi mwebale abatusapooti nze ife bwetu bwetubusiru bwamwe mwetufunira ssente so we are back with my dad akabadde kakamize to an end kabata akabadde kaffe kawedde wisatawo biwedde olutalo lwende tatange lwawedde ati kabadde kabadde kubuza amawulire mubadde mujjawo bino ebyabasatu gwe totumanyi naawe nti ebyo byetukola tuli ba specialist mu diversion genda otubuze lumbuye kalate kyagashumba ate kyagashumba ekya Franka Gasumba ekyagashumba antwale mu kooti bye namwogeddeko bifu Gasumba waba agamba nina kye nalimbye kye namwogeddeko kyabulimba let him take me to court sebo nange nina abanene goloza amaanyi genjogeza mutono nkumanyi kabaka tutayitira agende munene
Matilda mchala Kabata wanji Tamale soke nonye Calvin ate kati Tamale data yakuweddeko abadde ate soke nonye Calvin ate kati Tamale alaziwa Kabata njao tunulira ka video kano mzoma isogera na bagwagwa gayira kitawe ku birthday akasala ekati banna choma chime wekijja kuzoza mtujja kubeera mu byakwasa abiriranga cyo olaba ka video yako oyo kitawe asala keke kitawe n'omukono ze yakwegayirira olabye mukono asala data yaita